Manila. Are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera candle night ogimanyi bagita candle night bwokutte gwobba washuga teyamazanye ku live vamo gyekiri vamo bendera ddala omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar abasajja munyiga nga tebabati n'oyingira n'atakubuuza ekibonyaabonya ababooda abasinga financial literacy oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo ate kyenayagala ku ttiimu ya mama fiina sente eziwaayo naye tebasaba njawulo the short and big show abantu bajagalira ddala
full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes, guys. The class is massive, guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Nti genda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki one kimutawaanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye nninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local Executive Media on the Real Time Show with the girl Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Medias ofunako omuntu nga akwagala nakuweereza ekitundu ki n'okiraba n'okiviewinga n'omuddamu naye n'omuddamu n'omuweereza ekitundu n'okimuweereza naye nina ekintu ekyannuma katuuse kaki oluda mu kusindika ebitundu n'omusindikira nga toyaga nnyo musindika fesi n'okisindika okubekyo kizibu kigira na kakati bw'okimusindikira nakimusindikira n'akiviewinga nekibulutiikinga n'ambulookinga wamusindikira ki twasookanga kubeera kwesindikira bitundu mu bitundutundu wano n'omuweereza boobs n'akuddiramu n'agaa nti ekyo n'agaa nti awo masavu nakudde nga tugenda mpola wiiki ne tutuuka ku kinyusi mbaali awo n'alyoka asindikira mu ttaka abantu bakyaliyo kubanga nze nzenjaba nnyo ebitundu ebyo n'olabanga omuntu balina buno waliko kwebuuza kuba nali neekozeeko emikolo wonna nanjeze bulungi nga bw'otegedde buli kimu masavu n'omusindika ekitundu nga ne nkikwata bulungi nga tekuliko kina kintu kyonna ate saakikuba na kifaananyi nakwata vidiyo n'omulambululira nembuleka mulambulira nga mmanyi muntu wange azze amazeeko agenda kutuula maama olwamala okundi nga tubuuza ti naasooka alwawo okunziramu ng'ali mu kulaba vidiyo nemanya agiraba nga bw'afuna amasimu amalala njagala nkubuulire nti Kasimu wantama Kasimu nakwata vidiyo era nange oba Kasimu just data yamuggwako nga n'ekitundu kizitowa data baba amugye amuweddeko namuweerezanga ebitundu bino n'abiraba era n'asiima n'aziramu awo siva n'agamba kyukamu ne muweereza ebirala n'asiima n'addamu
Kasimu ampereza nange ne mulaba nesikinya tikale singa simubi mutuka ku kinyusi ne mugaze kati nze nganze kamuweze video ngate masavu wajiteka mu ne filter Kasimu na blocking embwa Kasimu naraba nasoka inda kuna mbulutikinga simanyo bamwali mu ruwonko no message nomugamba Kasimu katonzira sata wonati kwe yambulookinga sinamuddamu oba mwali mu ruwonko mpompo goma banne natamwa Kasimu wanta manyeno program ojja kugiraba wadde wambulookinga naye nawe wali toteredde nnyo bakusiba nnyo nabbi subira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi badde ogamba ki wamma so amannya Sunny Guys official tuba tuyingidde olunaku lwakuna essaawa ziba 12 tuba tuyingidde Sabuka tiimu Sabuka akuluyi luno nirako muganda wange Pyantula Nalongo Makula ki linya li yongera konti nze sponsor bangambe tonajja ku mmeeza bwe sponsor mpwana kyongereko ate nga main sponsor wa sheno oba program eno Pyantula terera nkwase Pyantula dagala lyabakyala ate terera nkwase dagala lyabaami so leto omwagalwa baba Pyantula nga bwe base bayinza okubuuza eddagala ly'abakyala aliwonya omusujja liwonya kipannange bya mu kisenge nnyonnyola omuntu terera nkwase omusajja yenna aliyo ngoyisibwamu amaaso wakati olina amannya gano chairman his excellence bw'otuuka tebakuwa ku bitibwa tebakusimula bigere okitegeera jantukole abasajja gye balinga tabalina bitibwa waka ku luyi luno aninako senga waffe bisambi bitereka omukyalo ono amaze emyaka 12 mu nsiike ye muntu gwe mmanyi Kampala ono nga bw'oba oyagala ssala mugejjo gw'olina okulaba atunda eddagala lisala omugejjo eddagala lisala olubuto teweetaaga kgenda mu jimu naye tetumanyi lwaki ye products ate tezikola ki tezimukolako oba eno ddami ng'oyambala nnyambale munnange Sunny saagala nnyo okummanyira n'ebizibu byange byentwala wali ompuliddeko nga nkugaa nti nina eddagala erisala omugejjo sirina ddagala lya mugejjo omusajja oli eddagala bamugamba lyaki oli omusajja w'e Masaka era namugaa nti lisala mugejjo nali twetaasa amafuta gaali gatusise era nakugamba nti amafuta gasiseko gwe nti muwe lino guwanteeka munekeri munnange bwote buwange nakati ddagala siryedde no nga tetotawaana oli ali bubi ayina alusa muwe era netumulega tetwayitawo ne tutuuka e Kampala ebbanga lyomazemu abolagi tofuna eddagala lisala omugejjo eddagala lisala omubiri zibu lyafuna nze wamma senga siririna zibu nze nange bayirayo siritunda saagala ntunde ekintu kye banankwatako ne bagamba nti ki naye kuba akafaananyi ng'osaze olinga summa naye summa era si ye mutini ennyo ate nange ensaze okusinziira buli omu bw'aŋŋamba ekivulu kinsaze Sunny ekivulu kinsaze n'okusala nsazeemu kale asala abanga gwe luli oluto nalindulera kyenesunga olaba ku shoyo nkwesunga okulaba mu short munnanga ate nno sigenda kwambala nnyo short ngenda kwambala patra wenna museka temumanyi bwe nnyuma mu patra tokimanyi era gye nfulumiramu so abantu besunga okulabako mu kapatra ngenda kwambala kapatra era bakakoze dda kalimu bidameji ate endagaki kwambala patra sigenda kwanya obwereere kajja sikayisiza muno of course otera kukozesa bakatawulo ka sauna ate magulu malungi Katonda yampa ebintu ebirungi mbimanyi biri ebi bisatu nina amaaso gange malungi amaaso gange wama mugatunuli amaaso malungi nina amannyo era bwe maasase amannyo gange malungi nina amagulu eno emabega malungi nebbeere badde nerabidde ebirungi byolina ku mubiri ng'osooka binnyonnyola si binnyonnyola ovanga ku muntu nga taleeze wammasuma gwe ssenga w'abaana ovanga ku muntu nga taleeze ebbeere kugina emyaka gyaffe n'obunene bwange naye nga ebbeere liyimiridde jasomanyire lwaki terigwa lirina we lituula kati tuuzaako eryagundi
Nesta no manyira. Mbulina welitula neliwanirira. Ate ze sano manyirira lwa kwa mu kamera. Negwe mukama ayambe ebintu bimuze katika kapeji lijimu. Mukama akuyamba kano tafuna birwadde bino. Yabwe nshimbu wali badde omenya abaana bo. Boko bakafana nga badde mwina we mutudde naagwa. Ono tamumusitula. Bwe mutamukulula mu musenda. Batu inaita batu yambako banji. Naye muri wo botambula yango olyoke. Neno laba mama kupyantula. Yena atunula kupyantula. Kati nawo kwati totisatisa muntu akubuza kibuzo kiddemu. Sirina nange kyengena mutisatisa. Nze wemba ntambula ku weight je nina. Mpulira nga mpekeera. Kati kankubuye lwaki oweekeera kuba nagamba nzamwe trend musawo. Kati bw'otambula ng'oli mutono bw'otyo naye ng'oweekeeramu oba oyinamuko ku masavu. Anti kisinziira osobola okukebera omuntu omunene bw'ati nga talina cholesterol n'okebera omutono ng'alina na kilozi nga 7.5 nga alina cholesterol mungi. Kiringa buno obukoko bwe bagamba waliwo obukoko buno simanyi obuva embaale simanyi obuvaawa. Akakoko ne kakusobera nga katono naye mama ogenda okukasala tokyaba nkosumi nga akakoko kaso mama nnyabo nnyabo nga buli ddiba yonna masavu meerere. Kati gwe tulya masavu. Sibiri ebyo byonna byonna bakuja ku masavu. Byonna bibaako. Era kati bazzeemu ne bankebera zaali 10 zaali nga 27. Sikyalina cholesterol. Kati oli mu kilozi nga mmeka? Nayina 13 nze mbabuulira mazima. Mbadde ne kilozi 13 nga nnyingira guno omwaka. Naye dokita nakwagala ndiko nampa eddagala kati nakasala kilo 9. At least oli mu kilo 12. Mbadde mu 20. Mbadde mu 20. Ente esinga okuba ennene ennungi ze basala ku mikolo ziba za kilo 8. Ziba mu kilo 8. 10. Era kati ono olumbe tumulya. Mavini gweyogera nnyo ebigambo ebitakwatagana nnyo wamma kano kembadde nkugamba nti omuntu okutandika okussa keeko omwana ogeruka n'ogamba kiki kati bossa kati alaba amadaga getulinnya manene naye nga walampa okumalayo okutuukawo nga finance okakutuulamu wali kati ojja ogende weekebezemu ka cholesterol ojja kukola byenkugamba munnange osobola okusanga wano oli mukapa. Siri nnyo mukapa kubanga era nkyali munene naye masavu gali bagezezzaako nnyo gasala. Ebintu bya mukama byewuunyisa. Ono munene bwali talina masavu. Munnange kyekyo ndowooza era bwe mba nninnya wali nninnya siweekera naye nakirina nga nkirina nowulya nga wenena otaamuuka butaamuusi nowulya ng'ofa kakati naye at least mpuliramu enjawulo. Kati nze abuuza like omanyi bino mbibuuziza nnyo summa kalina bifunye omukisa kambe mubuuza oli mulaavu? Oli mulaavu? Mbadde njagala tukolaganeko. Tuli abantu basatu leka te kuntuuzaako nnyo kasito nakummanyiira. Nti ngambye ono mbimubuuzizza nnyo. Munnange mukwanja nkubye ekigambo kino ndi mulaavu. Anti kati olaba ono laavu ye amalina osindika ku bitundu. Nawe mwagala omusindika ku bitundu. Ku bitundu by'ekyama. Ngambye bitundu. Ate era munnange osazeewo okugamba nti niki. Bitundu kibi. No, laba summa omukwano yaguziza ku by'abazungu. Adda orapozinga n'asindika ku mwagalo ebifaananyi ebitundu. Kati nawe opozinga n'osindika ebitundu. Ninamu ekizibu kye nafunamukko. Ekintu ekyo mbadde njira nkigezesa omuntu asobola omanyi bwe eno media nzibu. Ofunako omuntu ng'akwagala n'akuweereza ekitundu ki n'okiraba n'okiviewinga n'omuddamu naye n'omuddamu n'omuweereza ekitundu n'okimuweereza naye nina ekintu ekyannuma kati oseka ki oluda mu kusindika ebitundu n'omusindikira nga toyagala nnyo musindika fesi n'okisindika okubekyo kizibu kigira nakko. Kakati bw'okimusindikira nakimusindikira n'akiviewinga nekibulutiikinga n'ambulookinga. Wamusindikira ki? Ekitundu kyekya namuweekwa kati tuli bantu bakulu. Kale kiri bwe yakusindikira ekiki? No kiviewinga.
no comment nga nomusindikira ekicho nasookanga twasokanga kubeera kwesindikira bitundu mu bitundu wano n'omuweereza boobs n'akuddiramu n'agaa nti ekyo n'agaa nti awo masavu n'akudda nga tugenda mpola wiiki bwetunyumya ne tutuuka ku kinyusi mbaali awo n'alyoka asindikira mu ttaka abantu bakyaliyo kubanga nze nzitendebanya ebitundu ebyo n'olabanga omuntu balina buno era nze Sane nakwewuunya nze olunaku lwe nakuwa eddagala Sane njagala twogera basabale banyabo baniriza ku executive media tubeerako buli lwakuna bw'onaatera mu njogera n'ofuna empisa oba ng'oli tukyazeewo ojja tunnyonnyola ku nze tewali buzibu nze njagala nnyo abantu tukolera abantu nze sikolera gwe sikolera Pyantula njagala nkubuulire nti nze lwakuba nti akati omuntu kubeera ng'olwawo ogamba nti ki naye bwe nakuweereddaga wali bubi nze era neebaza nnyo Sane y'omu ku bakasitoma bange ate tutambudde nnyo ffenna kati kankubuuze omusajja oli wamusindiga ekitundu n'akubuloki nga wamukolera ki munne ate kati yali ambuloki ze nali mufuniddewa tuwatula kyebuuza wamusindikidde ki tewali kwebuuza kuba nali neekozeeko emikolo wonna nanjeze bulungi nga bw'otegedde buli kimu masavu n'omusindika ekitundu nga ne nkikwata bulungi nga tekuliko kina kintu kyonna ate saakikuba na kifaananyi nakwata vidiyo n'omulambululira nembuloka mulambulira nga mmanyi muntu wange azze amazeeko agenda kutuula atawakale maama olwamala nga tubuuza ti nasooka alwawo okunziramu nemanya ti agiraba nga bw'afuna amasimu amalala njagala nkubuulire nti Kasimu wantama era naawe sugu wali omulungi ennyo ayitirira obanga ku muntu eyakula ng'ayambala baba amusibanga kubanga myaka era myaka sigyali nnyo wadde musingako obukulu naye Kasimu njagala nkubuulira ebigambo bino nti naawe kennyini baali bakusiba nnyo nappi nga naye wakyamamu naye nze nenkwata ekitundu kyange nga maze okikolako naye ndyoka nkikuweereza n'olyoka ombuloki nga nali nkuwadde kyennyini nakwata vidiyo era nange oba Kasimu just data yamuggwako nga n'ekitundu kizitowa data baba amugye amuweddeko namuweerezanga ebitundu bino n'abiraba era n'asiima n'anziramu awesiva n'agamba kyukamu ne muweereza ebirala n'asiima n'addamu Kasimu ampeereza nange ne mulaba nensigira ti kale nga si mubi ku kinyusi ne mugaza kati nze nganze kamuweze vidiyo ng'ate masavu wagitekamu ne filiti Kasimu na blocking embwa Kasimu n'alaba n'asooka yinako n'ambulutiikinga simanyi oba mwali muluwonko saata wano kweyambulookinga sinnamuddamu oba mwali muluwonko mpompogoma banne natamwa Kasimu wantama manye eno pulogulaamu ojja kugiraba wadde wambulookinga naye naawe wali toteredde nnyo baakusiba nnyo nappi kati Kasimu gw'otambula singa bukyakubaja n'ate ekitundu kyo alwa Kasimu ate saateekako feesi kite oba oyagala kite oza tebabita kati ekyo tekibula nedda va ne kukubula naye ne bukyakubaja ne basiba ku mwana w'omuntu ekitundu kyo ne bagamba mbusima ekitundu kyo kikyo ekitundu kyo kikyo wekko kirina bwombugwa ne wapa kusindikira Kasimu alito musindi wali ogenda ku Google no downloading ekitundu nanoonya ekintu byonna nga bitukula wansi eno nga byonna byeru ate nga nze nakwatamu kenzikiza baaba nze njala kubuya tubina obunene wadde Kasimu yantama justice for boy child Kasimu teyakutama Kasimu kyeraba nange ne bwembeera siriwalira muli gwe byolabyo obimanyi abakyala bangi abasinga bakuba bano Pyantula ab'e Yerusalemu ekizibu mboza nti kati oyo Pyantula muteerawo emiliyoni ez'omuzanyo ze nga nti zenkuŋŋanyiza zimuteerawo n'amala agenda wali n'akakasa nti wano wonna watukula walinga feesi eyo wange watukula sima ntaddewo miliyoni 2 watukula tobonaabona nomukolera Kasimu mukwatire vidiyo ajja kudownloadinga eyo saba kati nange ndi mugezi ate ekyo nakimala so kati Kasimu akukyawa waddamu n'ogwa mukwano laavu ekubonyabonyezi nawummula kankuza abaana b'omusajja
kati ekyo ekintu ekivangako okuweereza omuntu n'akuviewinga ne bwaba balonga omuzaddemu omwana yakutuusiza ku kyoliko fe abasajja baffe bamanyi okutambula safaali n'omuweereza buli kimu nomba nga mwogera kumukumu olumuweeza ebitundu ebyo era n'asooka asirikamu n'akuddamu wiiki emu namba mubadde tutambula nnyo China tuli mu kusuubula n'omugamba bwe wasemba wakoma ku kyange kati tata abaana kuwatuusa ku kino wuzi zonna baazinsala nga gookirimu oza najja bweti mu makaago bane nammwe abasajja ate muleke tumanya era kyova olaba ngamba abaana bange sabuka atwegeza eno sho kyova olaba ngamba abaana bange ebyaddala kyova olaba ngamba abaana nti abaana bange bwatuukanga okuzaala agende bajjemu omwana basale busazi bajjemu omwana oba azaala basatu kati kwange no sizo nti tukyazaala nnyo baana naye bodda mu bino mbogeze kusindika mwana gyofunire wuzi tosigala ku mulemwa guli kati ate bano bataata b'abaana bo beerabidde nti eno gye tutuuse baatusanga naffe tukoze eki nga tulimimye kati saa zino obanga alimu empompogoma naye nga tolina kyamumuweereza olina mumuwa ekyo bibye yayabyonoona kati gwobuweereza bwabeere bakatabiraba ate kati balaba tebalaba webale nnyo webale nnyo agwa bugwi eka akola bukozi bwati kasamala okunywa kacaayi azze muri mbuliriye oluusi basanga oluusi yasookayo okyatereza obwana obubikka obuteekako neeti kati ye olujja obuzibu otu era olukuyanga ozze ajja buzibu ali ng'akola ati awenja obuwenjiza ogenda okuyanga mama wabanga mutemu natamwe embwa z'abasajja nze banneekola baaze tutawaanyiziddwa naye amazima gali abasajja bewaka awenjira buwenjizi waati notegeera kakati obudde omwayo n'omusajja emyaka 7 bemba nga muli waka mutambula naye nga tamanyi kiri eno naye bwe atambulako safaari n'asaba ku kitundu kati nga bonola lindako kati gundi abadde Zubeda tabadde China nga yatambulamu kati kolowooza nti weekisebire ez'amazzi tata abaana tamugamba nti tata mumpeerezaako nkakase ngo azze mu luumu ye olwo abisaba kuba aludde okukola ki kati woomuweerereza empoopogoma nga totege n'agamba maama nfudde abange yeekanga kikino kyesuza basajja mwezo nabatamwa banenze kamulaba natamwa seteyageyo nagyenkutaddemu gyenkulabiriramu olemereddwa okwefaako kati okola eki ogende bakutunge naye nagwe temwefuddeeko tukole ki eddagala lyemuwa abantu abalala lwaki temulyewa abakazi gye bali abeefaayo ebintu ebimu bya bbeeyi kati bwogenda ebweru batunga kati ne wano ogudde mukwano ne kasimu lwaki twasooka neweteekamu ku ddagala ebyeddagala biveeko kukugambye simanyi kyatuuka ku kasimu teyayatula kyenkugambye singa yanjatulira nangamba nti waliwo ekitateredde nandi mugaye nti ebyala byonna mu choose mix mwebiri naye teyampa budde obuzibu buvuddeko wano ne kati gwe tomanye tugende kukiddako nedda gwe singa babeera gwe nga bakuviewinga gundi bwe bati nze nange nasindikako ekitundu ani nze awo nga sinajjawuwo webali naye nze omwana yakomentinga bambi yagamba yagamba ki kano ka eki nga eki nyingi ne ka emu akasemba akosi kati mwe temumanyi tokasusa akiko waliwo akagamba mubuuza ati wulira eki emu ekanji kunnyonnyole eyo eki emu nga nyingi zigenda oli bwagamba oli ayinza kati bwate nga alimu n'akaaga naye bwagenda kati abanga alabye eki kati kiki ng'oli muddugavu naye oli muddu bwe yazalamu ne mugamba kiki osiimye agamba nno baba nzijeko ne wifi tujja kuddamu twogerere kitwala omwaka nga kadaama nze bakadama bantu babandiwa gwokimanyi nga sinafuna passport ebitundu byange byansooka ebweru ng'obitaka mugundi nze
Mudiye chero. Ne meme nafu diye chero. Ate nika viewers alite najja. Tukozesa na WhatsApp GB. Era nzabana ne bageza banyiga. Ate kati gwe ebyo bagamba ebyabaddugavu nga ggo mu Sudan. Mubizitowa. GB bizo singe byo mungi. Yali avuga tulera. Yatomera n'utomera musajja wange. Ova ku kintu kya kusirika akasinga tulero zitowa. Tavuga tulera wakolera manyiwo omanye na je center. Kati goli ku tulera. Mulisi. Tumanyi tikasi. Shop number iki. Mama lero kasi. Nze sola sindika bitundu byange bya kyama. Oli ne wabampadde mmeka. Duwaje. Maifa abakazi abeerusa ebitundu by'ekyama bituuka ne bijjako mugabanga mungi. Ng'asaze. Mwabeerusa. Kati banne mugaba alabika bubi. Alabika bubi kati w'osindikira omusajja nga kuliko. Banne mugaba alabika bubi. Program enegeza. Gwe mugaba abeera mungi ng'asazi kati goyinza olowooza yeruka kumbe mugaba. Abasajja babimanyi. That's why abeerusa. Agambira unagamba n'ekizigo kinoze. Kyova si kirungi so yo omweru ku nakyo tabaako na mugaba. Kyova olaba nagaana ekizigo wano wowe si nnyo mubi nnyo kiri awo. Naye kati gwe oyagala kweyerusa. Otangaalamu. Banna ekyandiganye buganye. Tekisobola gaana. Gendera ku lugero olugamba tiri omubi omuddugavu. Fundako omubi omuddugavu. Kale ate weyerusa ate ku bubi bw'oliko. Kino sekirabanga. Nze notwogera naye tunuulidde ebbere. Kasi muli eyagala. Obanga ku muntu ate. Musindikira ebbere n'ali egomba. Nze ebbere lyange sitiriri mu kaleega. Naye olaba liyimiridde. Litudde. Lina we litudde. Ebbere liyimiridde teribula bannange. Ate tisobola kuyimirira nnyo bwe riti. Naye oliraba. Ati litudde lina we litudde. Kati sumya ajjemu erire naye lituule. Ati talina we walituuza. Talina bintu mu nnyumba. Talina bintu mu nnyumba ne kati gwe oyina ebintu mu nnyumba. Simunga omanyi bwanta mambwa. Ennaku z'omwezi 10 12. Mugw'omukaaga ku Batu Valley Theatre. Guno gwennyini gwe tulimu. Bula ennaku mwenda. Takyalanga nnaku. Kati gamba guno omwezi wiiki bweti. Nangira. Pulesa mpya zinkutte. Shia. Doza bbugu muli erinkubye. Mama kakasimu tewete pulesa teza kukubanga agiza. Bannange omusajja muleke muveeko nze just nkunyumiriza kyantuukako. Ate ne wava ku ekyo bannange abasajja bazibu. Waliwo ne yawasa omukyala waliwo n'omusawo Muganda wano mu Kampala wano so akumwogera kubanga abasawo baki bangi. Muliwo omusajja yawasaamu embaga we mabega we myaka ng'egi n'awasemba so naye yali ayagala kunsaba bitundu bya kyama naye kyeka baali babimutumye. Bajjajja. Oba simanyi. Nga bye bagala okolirako emikolo. Ndowooza. Bannange ng'ennaku z'omwezi 12 tubula ennaku 9 bannange mujje mumbeererewo. Ndi ku Batu Valley Theatre. Shetuuse ya Lwakutaano emirongo gigulawo saa 10. Bannange mujje tiketi weeziri banne mujje bambi. Okuyingira emitwalo 2, 5 n'emmeeza kakadde. Waliyo baani nani? Eriyo Sane yennyini atudde ku lusegere mwali nnyo. Tuyinawo omukyalo omuyimbi Maureen Nantume. Tuyinamu Catherine Kusaasira. Muswaswangule Bobby Brown Nilo MC Mariachi ye MC wa show. Ketra tuyinamu Captain Ricky nze tuyina abantu bangi Afri Talent n'abalala bayitirivu. Ogisotya. Afri Talent. Ojiwadde erinnya n'ennyiniro lyatasobola jjiwa. Afri Talent. Nze siri mwangu nze nkyusa amaloboozi. Nze nsobola okwano nga njogera malala ne wayitawo eddakiika 3 nga njogera malala. Siri mwangu. Nga bwe tulowooza. Yes. So akalango kazze mu luzungu. So manyi sabukayo tulinako abalabi baffe ab'ebweru ate baagala nnyo okuwagira bambi. Bannaye good evening. Is it good evening or good afternoon? Good afternoon. Good evening. Is it good evening? Okay. Good evening. Good evening, everyone. My name's Annette Nazir, aka Bisambi Bitereka. Mu luzungu. No, I can't explain those names. No, I will not say. Mu America bamuyita batya? Annette Nazir, let me just stop there. Annette Nazir. AKA. Timekeeper.
Thighs keeper. Bisambi bitereka. Thighs keeper. Yeah. I need your support, people. I have a show, and it is going to be featured at Bat Valley Theatre on 12th. It will be Friday. The show, the play is called The Broken Nest or Ryogano in Luganda. Tuyisizemu ko Ryogano lujja lutya. So mu Luzungu era. No. Zegezako kuyita bameza. Bameza. Abantu bali mu America yebatulabeka. Nesagala fe ono bagamisa tamutegedde. Tuyisizemu Ryogano lujja lutya. Wamma Ryogano. Mu Luzungu. Akoluganda wakamaza akalango. So I'm calling people from diaspora. Bambi, you support me. Tunyonyola Ryogano. That Ryogano, I cannot explain it. It is wide. I cannot explain. So bavuddeko. Bambi, you support me. I have a table. It is 1,050,000. Bambi, you just Bananga million ojwadde erinnya. Singe baddewo era oyandigambe weebale. Million. Bananga, let me read my number. You support me or you call me. Number is 0784 314859. That is my WhatsApp number. Please, you call me. Bambi, I might be you might be my customer, my fan. Please support me. Abagula ddagala. Wano tuba ba fan ba clients, si ba customer. Ba clients. Ba fans. Wamasa babannange mumpagire bannange. Mwenna buli omu alijali. Nkimanyi muyinza okwaka ebyammwe ebibatagaataganya. Naye ne bw'oba tojje mpitaako nga nti Bisambi jangu bambi nguleyo tiketi 5 baakowoozwa nkanguleyo 2 naye nsaba mumpagire. Show egenda kubeera ku Bat Valley Theatre ng'ennaku z'omwezi 12 lugenda kutuuka Lwakutaano tubula ennaku 9. Bambi senga aguze. Senga aguze tiketi. Mwebaze nno. Senga Pyantula neyanza nnyo neyanzeege webale kumpagira aguze. Etiketi era agenda kubeererayo. Mwebaze kuba kuwagidde Bambi. Nsooka okwebaza Parklast. Ti webale nnyo mwebalire ddala. Yakutadde ku mmere ey'obwereere. Ekyo? Yakutadde ku. Tuli mu kuwagira shoka nate emmere ejjiddawa. Nenebaza Ababuganda kumbuki abannaye nammwe mwebale nnyo bantu bangi nnyo abawagidde. Mami Zuba aguze tiketi. Mami Zuba oyo talina ggula oba kukola ki? Ayina kugula buguzi. Ekyo kimukakatako. Maye kati engeri gy'abadde atambula amawanga kati wa Luzungu nnyo. Mami Zube bannange Sabuka. Thank you so much. And Daddy. Tonyiza programu ene yagireeta bw'oba oyogera naye bw'oyogera mu Luzungu. Sabuka mu Luzungu. Mami Zube, thank you so much. I appreciate. Thank you even to put me in your country. So that akamanyi mu Luganda. Thank you so much. Thank you for putting me in your thing so that people I'm going viral. Yes. You're going vibe. Mwana sana. So bije bigenda maaso mu ggwanga tubeera wano musoboka nga tubikubaganyako ebirowoozo. Basenza abantu mu Lubigi. Abantu bagamba mu Lubigi si ntobazi. Wabiwuliddeko? Wabiwuliddeko? Prime Minister n'avaayo n'asobola okubanga abakola ki? Abakubagiza like si ssente ze baagulawo wabula yasobodde okugamba nti kabafunire ku kyokulya. Babajja badde bagamba tubaze ennaku zitire tulya waliwo abakyalemeddewo. Osigira omuli najja nagamba myaka 2 nze nagula wano sina gye nzira walala biki. So twawula tutya ntobazi summa? Nze manyi entobazi. Nze ngo entegera yange. Nze entegera ya business. Entegera yange ng'omuntu. Nze entobazi mayibye ebifo ebirimu amazzi. Nze bwento wenjiraba. Naye ate awantu we basenze kituufu waliwo amazzi. Naye kye bagamba gavumenti kyegamba emyaka gyonna ebadde nga teraba nti ezo ntobazi. Ne Busaabala basenze. Baadaniso sende Busaabala bali mu ntobazi era. Naye gavumenti ebadde nga tekiraba nti abantu bali mu ntobazi. Nedda gavumenti yandibadde awo ne Buganda Land Board. Kuba be bagira ebyapa ebitulo abantu bye bagula. Ne bavudde ne babagamba tebabamanya.
abantu balina ebyapa byawo. Omusajja avuddeyo n'agamba bagenze mu Buganda Land Board ne bagamba tebabamanyi. Ate era ddala nga tebabamanyi kubanga Buganda teyinza kulimba. Era ye kugamba nti tetumanyi. Nazi twogera ku bantu. Twogera ku kubali abantu bebasenze ogambe Buganda tosobola kugamba nti tebamanyi nga tebamanyi era tebamanyi. Bajja mpola mpola myaka nga 3. Ni babeerawo omu aleeta munne. Baagula wa? Ate nga Buganda yagambye tebamanyi. Balina n'endagaano z'ettaka eriwo. Anti wabaawo ajja abawomu nga Naaziri n'asoboka ajja. Kati buli ajja neyeebuuza nti wano ojjawo otya? Nti awo oyagala nti ngenda kuleeta ebyapa. Ojja kukuwa ekyapa kyawe osobola okujja wano. Bakijjawo ekyapa. Anti Naaziri yaleeta yamanya gye yabijja. Omu ajja connection ejja bwetyo ebyapa nga babirabako. Buganda okubeegaana teyakoze ensobi. Talina kiyakoze ensobi kubanga tebamanyi. Toyinza gamba yandegambye nti tubamanyi. Waliwo omwami yagambye badde basasula obusuulu emyaka gyonna gyamazeewo. Badde bugenda wa? Kikabadde babuwa omuntu atali muto. Anti kyekyo. Obusuulu gwabwe esasulira plot number 2. Kirabikira ettaka teririiyo mu Uganda Land Board. Teririiyo ndowooza. Kirabika kyendowooza. Summa bwakafaananyi nga boyfriend wo bamusenze tutegedde. Wandibadde oyogera otya bw'otyo? Naliyogedde bwentyo because ekyamazi nabo bakimanyi nti bali mu ntobazi. Okitegeera. Ne bagambye ntobazi zibayita mabega. Wonna awo wali ntobazi. Kyokka ng'ate twagala okukulaakulanya because naffe tutambulako mu mawanga ag'enjawulo ne tugamba lwaki Uganda ye eri bweti. So gavumenti eba evuddeyo n'egamba nti Uganda nayo kegikyuse zituuse ku ziri ensi. Lwaki tetukkiriza tugenda na mulembe gugenda mu maaso. So just nze kyensaba gavumenti eyambe abantu bano ebaweeyo something. Babeeko n'entandikwa. Naye ate tegenda bawa kye basuubira. Nti oyinza okuba oyagala milioni 10 gavumenti emuweeyo 4. Emuweeyo 2. Suma olinnya mu gavumenti. Suma mukoze kyendabye Suma akolagana nnyo ne gavumenti. Gavumenti sente ey'okukola bingi. Babaweeko 2. Like serious. 2 zirina we zikutandikisa. Suma nedda babawe 4 ba. Nze kyembadde ngamba nganze nti kino kyabaddewo nsooka okubaako kye neebuuza abantu bano okugenda obbasenda baabalabula ne bagaana baabalabula kati ze mbadde ndowooza nti baagudde bugwi nkuma kyokeera bakugjeewo abannema bagambye baabalabula abeebusaabala basigala nga bazimba ekiwandiiko kyajja woona abalala bagamba nti muzeeyi yabawa ssente z'emyoga bo ne banoonya we badda ne balaba awo era ne bateeka workshops zaabwe era babaddewo n'ofiisi y'NRM gye basookeddeko balaga nti nemateeka amanya gavumenti just ebayambeyo n'akasente akatono gavumenti yagula milioni 10 bamuweeyo 5 kati bonna banagenda babawa 5 olwate awo banaakulaakulanyawo ki ekinaakulaakulanyisaawo babawayo ssente fena twali tufiiriddwa olina kyotegedde bakkiriza nti abantu bafiiriddwa neeza 2 gavumenti ezibawanga nti bantu baayo naye nga tebakakatwako omuntu wa gavumenti ali munda olaba asaza abantu abo n'abagaa nti babawe 2 nga gavumenti esobola okukwata obukadde 7 n'eziteeka awantu golooza nti abantu abo obukadde nga bina tebubamala abaabaddawo baagulawo milioni omuntu aguzeewo milioni 10 senga bagamba bamuweeyo 5 oba 6 talina bukakafu bulaga nti awantu yagulawo endagaano bazirina anti bagenze mu gundi ne bagamba teziri eri be babeeganye naye bo balina endagaano zaabwe kitegeeza tebaliyo kati gavumenti ekola kisa just kisa kyensonga lwaki balina bawayo just kitegedde so Summa akyayogedde okitegedde gavumenti ebayamba owulidde ayogedde Sumi nze kyentegedde wakugenda mpola tomwakiramu batya wa gavumenti nnyali munda ayinza okuba nga yata ssente ezo ayinza okuba nga yoba okubata ssente nedda just nze ssente zaffe saagala zigende mu bintu bitalina nnyo makulu abo bantu basobola okukulaakulanya by the way ne wabeera walungi nnyo so ne bateekawo nga ki tugeze alabika basobola oteekawo mall ayinza okuba bajjeewo abantu bateekewo mall because mall tugenda zikolera Sumi alabika ne tiketi yaguze entono
Sumi sente azina yantoleddeko obutolezo okugula tiketi emu. Sumi yongera ku tiketi. Ayinza okuba nga aniita amongo owokubiri. Nze nkubuulidde. Owaayi ono yesijja mukulisaayo kulika yenna mugongo. Wa okulamaga tewalamaze. Baatuganye. Towulidde ne mukulu Katikkiro kyayogedde? Eki omukulu yayogedde ki? Sinabe nkiddamu naye nga naawe amawulire olina okuba ng'ogalabye. Saagalabye nzirira amunzi. Sine muntu nnyo w'amawulire agambye ki? Anna nze emyaka gye mmaze nga nnamagenda Namugongo mbadde simanyi nti abajulizi baali bankwe. Kakati ekitegeeza naffe abadde bagendayo kiyinza okuba nga tubadde bankwe. Mutambuza nkwe. Ani yakyogedde? Anti bivudde gundi. Kabaka wewe lwajja kabaka wewe. Obama yagambye mbu baali bankwe. Obama? Ate Obama amanyi Oluganda. Tuwa naawe. Totuwanika tutulumya mitima. Gwogamba hajja tutannategeera hajja Sumi towuliddeko. Mbadde sinagawulira. Sumi olimba. Sumi olimba. Sumi olimba. Ate mutogerapo kakamawulire bannaye. Oba ogayinako gatuwe. Kyekigenda mu maaso. Sigayina nnyo mawulire naye nze mpulidde buwulizi mbadde wano. Ku ssimu yange n'endaba bulabi simanyi oba byadda oba byakaakati. Nti abajulizi balina enkwe. Tekiwuliddeko ekyo ku TikTok. Gwakindaze. Ani ayogedde? Ono omulala. Katikkiro agambye bugambi nti bazudde nti abajulizi bano ba Matiya Kaloolirwanga. Bakizito omuto. Bonna baali bankwe. Baalyamu kabaka olukwe. Alimbyewa. Simanyi ati nange nkitegedde leero. Kyogera kyega nga akimanyi ko baali bankwe. Okimanyi leero ligimu tuyinza oba tulinamu abajulizi. Muno mu gimu eno gye era nga Katikkiro agenza okyogera nga alina bagenda okwokyayo. Alina bagenda okwokyayo. Emyaka gye mmaze nga mmanyi abajulizi. Ate nkyadde Namugongo ne be banaabata. Tokyaze Namugongo. None ki? Kulamaga. Olamaga ki? Ate bayogeddewo najjawo olunaku lwabwe. Talugyewo naye Katikkiro tumuwa ekitiibwa bw'aba aba akyogedde. Mabanga agambye nti abantu abo bangu. Lwaki okutambuza enkwe? Tubaboole tetutambuza nkwe. Ntagambye babo. No Katikkiro kyagamba ffe kye tukola. Bw'abanga agambye nti bankwe. Then naffe tulina batwala nga ab'enkwe. Katikkiro gwe tutafa. Tubaboole. Tuboole abajulizi n'olunaku lwabwe. Katikkiro ayinza bagenda tuwaayo olunaku. 3rd June bagikyuse bajja tuwaayo 3rd December. Osegedde. Negwe mu bajulizi mwalimu omujulizi akufaanana. Weritunula. Nedda nti bagamba buli muntu ebiseera ebisinga ogende ewantu oba olina ekintu kyewegombawo oba kyekyaliwo nga kikwenkana. Wali omujulizi ng'alinga gwe? Kitegeeza nange ndi wankwe. Kubanga yaliyo. Kuba kati ninga eyaliyo taata wange yali mukajanga. Amukajanga yabooca. Ate era negwe labayo no bwatudde mu katebe. Bannaye era uno n'akyala wano buli kanaku. Tebe tuba tubagisandala. Mukolere nga yakatebe ke nga buli wajja omukolera akake. No. Mama mbadde ngenda kukusaba Mama. Bwana banga dda tukola sabuka jja twazikako wali tujja teeka wegundi. Tukolere wali. Kubaka nakatebe agenda kamenya. Anoketa abantu batonotono laba bwazimbidde muli. Abantu baba n'ensikya enkoto wano n'ensikya yeri wano mu bulago. Otegera nti omuntu agezze ku nsikya n'ensikya yeri wano. Olaba naye wano gakkala teweeyogerako. Sooka weeyogereko. Bingi ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga. Kitalo nnyo ekya Master Parrot. Ekitalo. Yafudde. Mukama amusaasire byonna ebyamusomako. N'ekigambibwa yali asala. Abadde akyayimba. Abadde akyayimba. Ndowooza era bw'aba. Ekiwala goli kiwala kyankwe bannaye olinga abajulizi. Katikkiro yakulabye. Nedda. Like seriously manyi oli. Suma wavudde Dubai. No. Mbadde ngawo wano amabadde akyayimba. Lwaki obuuza ebyekisi wali oliddeyo oluyimba lw'olwata oba tubadde ku nkadde? Nze mbadde manyi oluyimba lumu. Luyimba ki? Mama w'abaana we bali. Ate omuliro. Nali nkyali muto.
nali nkyali muto saalowulira nze munda nze sinaweza myaka 28 tuggalewo oggalawo gwe ekisiriyo genda oba ogenda nawe gwe mulwadde alina ebintu ebiyitirivu ate oyagala gatteko oluyi bambi ekisirusiru oba oli okweye gitwale lyo omugejjo nedda munnange kasanda byobudde nga bukwata omulundi gumu nga Sumi alina emyaka 24 bukutte lumwe obudde ngezuka nga bukwata lumu tugende tuddeeka buzibye ndaba eka buzibye ojja kwekanga nga Sumi we tunaaviira ano ng'ebigambo ebyayogedde ng'oluusi gavumenti ba SFC bali bweru Sumi ayogedde ebigambo bingi mutanaweza myaka 26 Masapolo yafudde alina emyaka 47 ku myaka gy'alina ogabye olinako emyaka 26 bambi Mary Bata ayimbidde ebbanga ki Mary Bata yakajja ayimbi myaka 10 mugenda celebrating emyaka 10 so otandika oteeka Mary Bata ku myaka 12 nali muto nga gwe manager we manager we just bino bizze byakabaawo bezi nze nkyali muto just wakwata okkiriza so mwamala bbanga ki mu buddugavu kireza weyerusa oli muto nali nkyali nali sinaweza wali wegomba ki mu bweru just nali negomba abeeru mu kisigo kimaze mu bbanga ki myaka kati 5 nina weyogera ku kiki naye kati oyo omukazi omwami yabadde asala kkubo yabadde asala kkubo kudda wuwe nange bamukubye nnyo emmotoka yabadde manyibadde mmotoka ye tera kuvuga piki alina kipiki kyavuga ekyo naye nalabye obwedde nalabye waliwo omwami obwedde ayogera n'avuma abayimbi kwaba bafiirako ng'abamenya n'amannya mbu tebazze ku mufu bamaze ne bajja ndozama babadde bajja kujja lwakuba luli baleke kukaka bantu kuziikanga bafu bale tulina ebizibu nga tanka katako nnyo ng'ovudde kwekyo waliwo omuntu afiira mu lunaku olukyamu bwekiri ebyo byali byakatijjo luli ng'omuntu afa ku kitundu nekkubo ne mulitta ng'osigala olabawo konuladi ate si kati tukola akantu si buli muntu agenda okufa ng'akola akantu nti nteekeddwa omuziika webali kati siraba lwaki abantu kyova olaba nze waffe ne benfiira sibika osobola omuntu sitawaana abantu oli ajja n'akutuukiramu n'akugamba kyakugaye naye nga eggulu wavudde kuziika nakati era waliwo gwe baziise leero ewaka olaba nange kennyini siziise nina ekivulu omuntu afudde alina emyaka 99 muziika dde anna sibika abantu bannaye abantu mutuveeko oyinza okwesingana nga bagamba kalo nantongo teyagenze kuziika alina ebizibu bye nakawere ekyokubiri paroti yagenda okuyimba nga kalo bebi kalo ali mu jenzi era yakajja ategeere nti omuyimbi bw'ati yaliyo kitegeeza sibamu era olabira abamukubagiza babadde bakadde bakamiiri be babadde bateekeddwa ebbaayo so abantu balekerawo kisusi tebatukaka olaba tetugenda ku mikolo gya kika nga muganda walina omukolo gw'okwanjula tugamba nenze nina akantu nina okukola so balekerawo tupakusa nene ekiraba ongere ku bitaala ku gundi ku bypass okwo ne bwe bibeerako ate ebitaala bajja kutomera nnyo weroyiseeko awantu nga waaka nnyo baleke enzikiza ekwatekwatemu tulabe gye tulaga oyinza obba oli wali kubajulizi ggwe ate omuntu lwaba bamulaba nga ajjanga singa waba waaka kiri kiba kizze era nekiraba naye tuyiga otambulira ku bypass ab'ebigere batuterawo nga tulina we tulina okuyita wakati awo si wakati waliwo woyina osalira lewo talina salira round about ezo oluwadde embo gikozesa ow'ebigere naye okusalira wakati jjukira olina bbooka kyuma bannanga awantu wabi bayireyo lyekkubo si lyaba bigere kusalira sibabigere nkubuulira sibabigere ne bwolaba ziweddeyo neekutomera tomanya na gyeva ate zidduka naye nga bambi kitalo nnyo langa ku kivulu n'essumyo lange ku kivulu bane ennaku z'omwezi 12 tuli ku bativaleta 12 emiryango gigulawo saa 12 tugenda kusooka mu bifaananyi red capital jani wekubya ekifaananyi n'oyingira theatre so omuzannyo gwennyini gutandika ssaawa emu yennyini tujja bujja ate abantu bajje mu bungi waliwo akatalekeka waliwo ekyenjawulo kyogenda wa bakasitoma abo bakasitoma bange mbatumiddeko nnyo daddi nkwebaza okunjagala webali kuguma kasimu
nedda ebyo byaggwa biri byali birala naye ntumira omwami wange kansaba kubuuza ekibuuzo singa bukyanga ofudde abaana bo ng'olina byobalekedde omulambo gukkiriza ogusimulayo ogukeberako nti ddala kituufu ono omwana yaliwo wali kikkiriza gwe ng'omuntu ate lwaki basimule bakole ki bakakasebakujjako DNA lwakuba nti nsi kukyuka bukyusi omuntu bw'aba yaffe bamuleka awummule okutaataaganya omuntu aba yaffe eddala nga bamwongera ki anti abantu bayinza ogaba n'ebyobugagga bo ng'ate si baana bo bayitawe bazikafeero naye katusabe Swazi babe nga yakafeero ye yali amuzaala naye nze nsaba Swazi abeere nga si mwana wa kafeero bane Swazi nsegena munyiga ekyo nkisabya si mwana wa kafeero olwana olubadde n'olugezigezi mu bintu ayinza nayinza okukanga nga mwana we tasobola Swazi nze nandaba nga afaanana mu akatono olubobbo tolumanyi omwana nafaanana ne neighbor Swazi tasobola bba mwana wa naye nga mwe mukiwagira omuntu asimweyo kyo kyekyabadde kino ne just lugezigezi lw'oyo omwana Swazi yesize no kiwomamu omutwe kyokka amaloziikula omugenzi namala n'agamba nze saabitegeera n'agamba tekyabadde kituufu nandikola atandise olaba amazima gagenda vaayo anti amataka abadde mbw agatunze nnyo agatunze ne bannamwandu bonna bagobye mu mayumba kafeero yaleka bannamwandu bameka omwana wa kafeero tasobola bbanga yakola ebyo tasobola tekisoboka era ojja kwesingana nga batabadde na munkayana wadde naye bagambye kofini bagiteeka mu mutiiki baguze empya eyo yabadde empya walabye wa covid gubazze baleese owa covid ku ntaana bagenza oga nti babikole balabe gubateekayo ng'entaana nka kofini nkalu emisinde gye baba batutte togimanyi nze waliwo entaana gye bangamba mbu baleese omufu nga wa muntu nga bonoga nti baleese omuntu yafudde Ebola ab'ekika temugenda kumulabako ne bamuleeta nga bonna beesabise nga bwe twalabanga ki covid Ebola ne bateekako ne basima entaana ne beetegeka bulungi obwedda mu mulyango omufu waali mu kidaala batuuse essaawa y'okuziika naye ndowooza wabaawo omu ateeka akasa bulungi naga naye muntu baleke tulaga ku muntu erisa evvannyuma kati baba bamututte bagende bateekeyo entaana wansi ne wabaawo agaana nagaana edda wakiika tulabeko kati bagenza ogaa nti balabeko bagenza okulaba abasitudde abaliko ennyini abambadde abasawo ng'emisinde tumanyi emiggo gye baba tutte okubikula kesi nga mulimu omuntu kitegeeza kati ensi eno we yatuuse osobola na omuntu asobola okwekola ekintu alabe ng'alaba waliwo osikwa kwagala ebintu bye ng'alaba waliwo kyatuuseemu oluusi bagenda kumutta waliwo abamunoonya gavumenti oba emunoonya oba kikinga kintu kinene osobola okwebika ekyo kyo kikkirizibwa ne bakuteekayo ne bamanya kubanga bagamba ne gundi mulamu eyabeeranga e South Africa simujjukira mbu mulamu waliwo yamusangako ssebo na ejagala nno kugenda South Africa kano kankabalekere kati sawa zino mwegendereza abantu temunyiza abantu omuntu akusibako ekintu omusajja yaganya osasula kondakita yakubidde ba Ebola omusajja ne bamutwala mu karantini tewakana omuntu osobola okwayuyiza wano enjala netugamba Ebola yakuliko nga nakubanja dda byagaana so Ivan yali South Africa mulamu dika tugende waliwo tuyisa tutunde tiketi so tuteekabamu omusimbi bannaffe abapyantula ezo sente ziriwo tanateekamu sente tuteekabamu omusimbi agambye atya tezijja tuteekabamu omusimbi bannaffe abapyantula eddagala eryo lyabakyala omukyala ng'oli eyo oyisibwamu amaaso toli bulungi mu kisenge olina ebirungo ebikubulamu jangu wasenga makulu atali gasobola okuba nga kuwapyantula abaami oli eyo sayizi mmye nga bw'otandika okuvuga emmotoka omuliro gukutukira Busega ogenda Masaka jangu ate basobola okusiba waya eri eŋŋumu terera nkwase nze kuzaala bizimba okwo kwenkoma n'okusala omubijejjo n'olubuto. Executive Media. Focus, innovate, succeed.